Mu mwaka 2021 Eklezia Lubaga yagunjawo ekibiina kimanyiddwa nga Tuesday Class omubangulirwa bagenda okufumbiriganwa wamu n'okuyambako okugonjoola okusomooza abafumbo kwe bayinza okuba nga bayitamu kiyambeko okukendeeza okwawukana kw'abafumbo n'obufumbo okumenyeka. Kati bukyanga ekibiina kino kitandikibwawo giweze emyaka 5 era ng'abayitako mu kibiina kino abeetuma Tuesday Class alumni bateeseteese okukyalira bannaabwe abaagattibwa mu lutikko eno okulaba obufumbo bwabwe bwe butambula. Buli muntu eyagattibwa e Lubaga twewadde obuvunaanyizibwa nga tujaguza emyaka 5 okugendera ddala wansi tumanye ekiri ku bafumbo abo. Okusinziira ku Bernard Bahati, ssentebe wa Tuesday Class, emigogo gy'abafumbo egyakagattibwa kyokka nga giyise mu nteekateeka eno giri wakati wa 65 n'akasanvu mbu kyokka nga bangi embeera y'abatabukako dda. Tukizudde nti no bwe batuuka eyo wansi, bwe batuuka eyo mu maka gaabwe ebasoomooza biba bingi. N'olwekyo tetwagadde tugamba nti tugaseeko bugasi ennamba wabula twagala abantu abo bamaze oggata tusigale nga tubagoberera. Ono atubulidde nti ensonga ezimu kuzirondooza obufumbo n'amaka kwe kuba nti buno y'ensibuko ya buli kimu nga n'eggwanga mw'olitwalidde. Amaka gwe musingi ogw'ekereziya ate abantu mwe bajja empisa ez'obuntu bulamu. Amaka ge gakola eggwanga, ge gakola buli kimu. Kati baneera basaba abafumbo bonna abasoberwa edda mu bufumbo bwabwe okukyeyunira oba oliawo basobola okutereezebwa. Tukunga abafumbo bonna amuli eyo mwasoberwa tuleme kuwanika, tuleme kubivaako nti bino biganye, nedda tukomewo. Wakyaliwo ekyasobola okukolebwa okuleetawo okubeerwa okwo Omukama kwatwagaza. Kino bagamba nti si kyakusosola nga n'abafumbo abatagattibwa mu lutikko e Lubaga bakufiibwako. Tujje ebisanyuka ebitusanyusa n'ebitutwala mu maaso tubigabaneko, buli omu agumye munne, buli omu akwate munne ku mukono, so nga ate n'ebituleetera okusoberwa nabyo tubigabane. Ye Reverend Father John Mary Walugembe, amyuka bwana mukulu w'e Lubaga, akubiriza abafumbo okutambuza obufumbo bwabwe mu mukwano n'okubeerwa nga lwe banasobola okutuukiriza bye basubirwamu. Companionship, ekigambo okubeerwa ekyo tekiri ku mukwano gwokka naye kirimu ebintu bingi nnyo nti ab'omukwano bakkaanya, ab'omukwano bawuliziganya, nti ab'omukwano bakolagana, ab'omukwano basanyuka wamu, ab'omukwano n'ebibanyiga bibanyigira wamu era beetegefu okubirwanyisa bombiriri. Father Walugembe akubiriza abafumbo bulijjo okwewala okuleeta okutabuka mu bufumbo bwabwe n'okwewala okuba ensibuko y'obutabanguko mu maka. Weme kubeera abakasobeza gye tubeera mu bufumbo. Leka kubeera nga gwe mu bufumbo oleeta kusobezebwa kwokka. Kwegamba gwavaako ennyombo, gwavaako entalo, gwavaako obutakkaanya, gwavaako obutakwatagana, ebyamagwe ebibyo obizibira wekka. Kyokka ono taleme kwogera ku kusomooza okuyinza okulumba amaka wabula n'abasaba okufungiza okubwaŋŋanga awatali kusattulukuka. Naye ng'ate okusoberwa era bulijjo kubeerawo. Muntu ayinza okuba si yakuleese naye bambi n'ebyenfuna oluusi ebyekanamye ne bitusukkako, enkuza y'abaana nayo neetutabukako neetuleetera okusoberwa n'ebirala ebifaanana ng'ebyo. Jennifer Kabale, Agafeeyo ku Spark TV.